Oda weri anga balese ekigere naye ndoza tugenda kulindako poliisi tukonfirming whether Jjajja Ichuli abadde alina gw'abadde naye munda oba abadde eka naye nga kyemanyiko Jjajja Ichuli abadde alina ddereeva gw'atera okuba nti atambula naye era nga naye musajja waffe mu media muno tutambula naye mu mirimu gino. So katulinde tulabe what is going to come out, katulinde tulabe naye nga kyetuyinza okonfirminga right now nti ye atakyalina mukasa yadde obulamu bugenze era nga bamukubye atuukira ddala wakaawe waasula. Kino nno kitumazeemu amaanyi oluvannyuma nti nnaku bbiri emabega babadde bakamaliriza okuba nti bakuba abadde akulira ebyemirimu obuyinza ogiyita Ministry of Labour naye obulamu ne buba nti bwakomye awo nga wakayita ennaku ndowooza bbiri zokka ng'oli tetunnaba na kumuziika ne Jjajja Ichuli mu kitundu kye kimu mu area zone y'emu eya Kyanja basobodde okuba nti bamukomerera amanda agamujje mu bulamu bw'ensi eno. Tujja kwongera okuba nti tubawa updates ezigenda mu maaso, buli kimu nga kigenda mu maaso tugenda kuba nga tukibatuusaako. Tubasaba mbeere nti mwekuumira wano. Njawulo baatuuse dda mu kifo kino, twabasuubiza nti tugenda kuba tubatuusaako updates buli kigenda mu maaso, mbeera kumpi kuba tulina okuba nti tuwa abantu ekigenda mu maaso. Jjajja Ichuli abadde nti akubiddwa amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi, n'ekyolina okujjukira kiri nti Jjajja Ichuli abadde musajja akolagana n'abantu ab'enjawulo, abadde musajja ayogera ku bintu ebiruma abantu olumu, era abadde musajja awabula ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Omubiri gwe bali mu kuguggyayo mu mmotoka babeere nti baguteeka mu kabbanga lya poliisi, ndowooza bagutwale ku poliisi oba mu ddwaliro gye bagenda okuba nti bakola kye bayita post mortem. Tuli banakuwavu nnyo nnyo nnyo, tetulina na kyakubagamba naye nga kyetwagala okonfaminga kiri kimu, Jjajja Ichuli obulamu bw'atyo bwabutulekedde. Mukama Katonda tusaba mu byonna byakola amuwe ekiwummulo eky'emirembe, kuba kyetusobola okwogera right now kyekyo, tetulina kyamaanyi kyetuyinza kuba nti twongerako. Tusaba busabe Mukama Katonda abeere nti amulamuza kisa yonna gy'agenda, naye nga weebityo webigenze, weebityo webitambudde, tetulina kyamaanyi kyetuyinza kuba nti twongerako. Nga boolaba poliisi eri mu kuba nti ekola emirimu gyayo, asigalako tugenda kuba nti tukuwa update ku update, buli ekigenda mu maaso ogenda kuba nti osobola okifuna bulungi nnyo nnyo nnyo. Ndowooza saawa zino bali mu kumaakinga omubiri gw'omugenzi. Abamawulire bangi nnyo mu kifo kino, nga bwe nagambye nti Isma All Access abadde muntu w'abantu, so tekyewuunyisa okulaba nti saawa za kiro naye abamawulire oyinza ogamba nti media ye Uganda yonna evuddeyo okuba nti yegatta mu kifo kino. So kompe ku microphone eno tulabe evuddeyo okuba nti yegatta mu kifo kino, tubeere nga tusendinga off omubiri gwa Jjajja Ichuli Isma All Access. Nga bw'olaba nga bwe ntegeezezza bali mu kuba nti bamaakinga, era tusuubira nti essaawa yonna bajja kuba bateeka muli eri omubiri gwe bagutwale ku poliisi. Essaawa zino nga bwe nkugambye emirimu egiriwo kati gya basawo na poliisi, basawo na poliisi. Tetusobola okukola kati kukuwa updates ku kigenda mu maaso, naye nga basawo na poliisi kyekigenda mu maaso. Simu yange balaba bakyapima bakyamaakinga okulaba nti bafulumya lipooti entuufu ku kufa kw'omusajja Isma All Access. Ebigambo tulina bitonotono, omusajja tubadde tubeera naye mu mbeera yonna nga tukwataganira wamu n'omutima omugabi gw'abadde alina, ng'ayagaliza okulaba nti buli omu abaako kyafuna, ng'ayagala nnyo okulaba nti omuvubuka akulaakulana. Saawa zino we twogerera z'embuyaga ezikunta, z'embuyaga ezikunta, z'embuyaga ezikunta.
tusazeewo okuba nti tukuweereza ekigenda maaso wano ku siini wennyini Jjajja Ishuli Ismail Access mu mmotoka ye UB K 213D gye bamukubiddemu amasasi kika kya drone era nga new model. Bali mu kuba bifaananyi nsaawa zino. Poliisi eba erina okukola emirimu mingi okumakinga sure nti ejjawo ekintu ekituufu, ekola emirimu mingi nnyo okumakinga sure nti efuna ekintu ekituufu. Ssaawa zino bali mu kuba bifaananyi okumakinga sure nti bafuna ekifaananyi ekituufu ku nsonga za Jjajja Ishuli Ismail Access. Mutya tubaaniriza muli mutya katusubire muli bulungi. Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. Tuli wano Ekyanja, omukulu Ismail Access waafiiridde oba wasirizza omukka gwe ogusembayo. Tuli wano poliisi weeri ne bano abasajja n'abakyala b'oli mu kulaba abambadde ebyambalo bya white bali mu kugezaako kupima, bapima kino na kiri. Singamba nti nze abitegeera ennyo naye ekigenda maaso bali mu kupima. Emmotoka eya white eyo gy'oli mu kulabako omulambo gw'omugenzi Ismail Access mwe gukyali, tebanaba kulabika kubanga bamuggyamu nga bamwongerayo oba okumutwala mu ddwaliro okumulongoosalongoosaako ate tulabike nga tumutwala mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ismail Access ono bulijjo era atugamba nti musajja weeye e Butambala era tugenda kubanga tumwolekeza e Butambala. Driver we ye asobodde okubanga asimattuka naye Ismail ye munnange tasobodde kubanga akimeekinga. Yongera okusubscribinga ku Me Media. Tugenda kuba tukuwa updates za buli kimu kyonna ekigenda okubanga kigenda maaso wano Ekyanja. Ssaako n'olunaku olw'enkya lwe tunaaba tugenda okubanga Isma naye tumutwala munnaffe, naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Isma tusaba Omukama amulamuze kisa. Ndi wano ne Divoshi Matovu, mukwano gwange owa BBS Terefayina. Njagala naye ababuuzeeko, ababuulireko ku bya Isma wasemba ddyo omulaba. Isma ki ky'obadde omutegeerako? Tunyonyolera embeera egenda mu maaso. Gwe watuuseewo ssaawa mmeka? Amawulire ga Isma gaakusanzeewa? Abatuuliriza n'abatugoberera ku media, mwebala okubanga mutugoberera, kyemukola ky'amaanyi nnyo. Amawulire gannako mu ggwanga n'okwetooloola ensi yonna eri abagoberezi b'omukulu Ismail Access oba gwe bayita Jjajja Ishuli. Amawulire si malungi. Amawulire gano mbadde nina omukolo gwe mbaddeko nga ndi official MC wedding gye mbaddeko. Kati badde n'akawumuza wansi nga ngambako MC wange nga ntwalaamuko awo. Nga ntwalaamuko. Mba n'akawumuza wansi. Ndaba ngendako ku WhatsApp. Ndaba ku status ya Dan nga postinze ekifaananyi kya Isma. N'ateekako n'omutima oguli broken. N'angamba nateeka ku rest in peace. N'engamba nesooka nfuluma n'empulira amasanzi gagampiseemu. N'enfulumamuko. Ngenda okulaba ku status z'abantu kwonna. Jjajja Ishuli agenze, Jjajja Ishuli. Kasita ndabye status ezisukka nga mu 5 ku 6 nti Jjajja Ishuli agenze. Nenkakasa nti kirabika kituufu bamukubye amasasi. Naye bwe mbadde n'empulira nga nnyogoze. N'empulira nga n'amaanyi gampedde nga sikyategeera. N'engamba gwe mbadde n'engamba naye manyi nkomye wano. Leka ngende waliwo kyali waffe gwe bakoze eki? Gwe bakubye amasasi. N'angamba kale kowe MC n'angamba kale kamaliriza omukolo kati okugenda olabe. Wala nvuze emmotoka okuva Ekyengera nga simanyi oba nzaavuga. Ngenze otuuka wano wenyini wali wansi ku location ng'emmotoka tekyasiba.
ninga obwedda ngivuga nga mpulira eringa esiba ne bw'otuukako kati essaawa zino ewunya omukka gwa brakes guwunya naye nga nvudde ekyengera ndowooza nvugiddewo eddakiika nga 15 ku northern bypass okitegeera naye embeera efaananidde awo sinungi tewo misana kabululu okutwalira wamu ku mawulire agatuuseewo eri muganda waffe Isma All Access. Nange wentuukidde wano nsanze abamawulire we bali, nsanze mukwano, nsanze abamawulire we bali. Amanyikiddwa ennyo blogger amanyikiddwa ennyo mu ggwanga Uganda era nga y'abadde president w'aba blogger wano mu ggwanga Uganda. Mu kisanja kye akoze ebintu eby'enjawulo. Ba blogger saawa zino wenjogerera balina offices, abantu b'enjawulo bangi be bawadde basalizi bangi nnyo abafunye basalizi olwa omusajja ono gwe bayita Isma All Access Jjajja Ichuliso. Weweebuuza kyagasse ku music industry weekiri kirabibwa ddala mu entertainment sector ate nga abadde eddoboozi eri abantu ab'enjawulo abatasobola kuba nti batuusa message. Isma All Access abadde abayambira ddala okuba nti batuusiza ddala message ez'enjawulo ze baba baagala okutuuka. Nga olaba abantu ab'enjawulo batuuse wano, oyo Israelites mugamba atuuka ku battery endala, twongere okuba ntuweereza abantu baffe ebigenda mu maaso. Waneeno tukyali waneeno ewa Isma All Access. Okay, you excused omu ku bali mu kwasaganya ebigenda mu maaso waneeno, naye nga tusaba busabi Mukama Katonda. Kye tukyasobola okukola kati kwe kusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi abeere nti agulamuza akisa. Ebyafaayo bya Isma ffenna tubadde tubimanyi nga abyogera lwatu tebimuswaza. Yagenda okuba nti akola ebweru ensi n'egaana n'akomawo n'ennusu 5 ebya Uganda, naye mu bbanga ettono ly'abadde amaze Uganda Isma abadde asobodde okwefuula omuntu ow'omugaso mu ggwanga Uganda. Abadde musajja wa nkizo nnyo ku social media okwo n'okucommunicatinga eri abantu nti Isma y'omu ku basajja abaalwana olutalo Entebbe airport we yalinga einamu ebizibuzibu, we yalinga enengeri agyekwatamu abantu obubi. Eddoboozi lya Isma lyawulirwa ng'agezaako kuba nti avumirira ebintu ebyo ebyali bikolebwa wali ku Entebbe International Airport. Era twagenda okulaba nti enkyukakyuka zaakolebwamu wali eri ku airport, era nga Isma yali omu ku abo abaawangula eddoboozi okuba nti ensonga ezo zikolwako. So weebuuza nti Isma akoze eki, oba obuuza kibuuzo kya busiru mpozi nga toli ku mikutu emigatta abantu. We tuddako mu ba bloggers bangi baafunidde basale scholarships wali eri ku Victoria University. Ogendawo bajja kubuulira nti ba blogger bangi abali mu kola zi PhD, abali mu kola zi degree n'abaana abato abayingira bangi. Ejjukira nti yalobinga computers ez'enjawulo era offices z'aba blogger aziri wali eri ku Victoria University. Tebapangisa Sudiru ekizimbe yakibawa ku bwereere era nga gali maanyi ga Isma All Access. Ekizimbe Sudiru kye yabawa ku bwereere, computer mweziri ne wifi mweziri, ba blogger bali entitled okuba nti bagenda ne bakola kyonna kye baagala. Bw'oba oyagala kuba nti editinga waka computers gye ziri ezaabaweebwa gavumenti, era nga mubadde mwebuuza Isma abadde akolagana n'abantu ab'enjawulo okuli speaker w'eggwanga erya Uganda
Anita Among abadde akolagana n'abantu abo kuba nti alobingira abantu ab'enjawulo, abadde akwatagana n'abantu buli side zonna, era abasajja ab'enjawulo, abantu ab'enjawulo okuva mu nkambi ya Nuupu nga Sky Soldier Ichuli abadde musajja mukwano gwabwe nnyo abadde tasosola mu muntu kasitoba nga kyokola kibanga kirina kye kikwongerako, kasitoba nga kyokola kirwana kuba nti okyusa bulamu. Isima abadde akyagala nnyo, abadde alwana nnyo okulaba nti buli muvubuka akyusa obulamu, okulaba nti buli muvubuka akyusa embeera ajabeera mu. Ndowooza poliisi nga bulaba beetegeka okuba nti bajjawo omubiri gw'omugenzi later on tusuubira nti omu ku bakulu mu poliisi bajja kuba mbogerako naffe batubuulire kiki ekigenda mu maaso. Just okuzaako emabega katono, Isima ndowooza office nagimazeemu emyaka 2 nga ye president w'aba bloggers mu ggwanga Uganda, era nga ebitonotono bye mbadde nkuwaako bye bimu ku byasobodde okukola mu office eno ey'aba blogger, era nga blogger saawa zino gw'olaba atambula alina ID zonna ezo za idea za musajja ono Isima All Access nti mukole omulimu gwammwe nga muli organized, nti blogger tojja musanga ng'ate ali mu kufuka ku kkubo. Abadde musajja ayigiriza nnyo empisa, abayimbi abadde abakugira nnyo okuba nti bawunya, era nga omuyimbi awunya nga Isima takwatagana naawe, abadde ababuulira kaashi nti omuyimbi oba influencer yenna olina okuba nti obeera smart okuba nti okolagana n'abantu ab'enjawulo. Isima ono abantu ebbanga lyokka lyamaze nga yava ebweru, jjukira nti yatugamba nti omukulu Big Size Bebe Cool eyalondeddwa ku bwa finance mu kibiina kya Federation yamuwa amagezi n'amugamba nti komawe Uganda, era abadde akyogera lwatu nti omukulu Bebe Cool abadde amugaidinga nnyo ku ngeri gy'alina okolamu emirimu gye, era we yali agulawo offices ez'aba blogger Bebe Cool yaliwo nnyo, n'abagenyi ab'enjawulo, ba minister ab'enjawulo baaliwo nnyo nga agulawo offices ezo. Tubadde tutunuulira ku achievements Jjajja Isima All Access z'akoze sofa mu office gy'abaddemu emyaka 2 gyokka, ng'ogyeko ye ng'omuntu okuba nti yeekyusiza nti Jjajja Ichuli afudde si munaku, afudde tasekererwa ku myaka gye, n'okuba nti yagenda ebweru n'avaayo n'ennusu 5 ebbanga lyokka lyamaze Uganda, afudde tasekererwa, afudde yeekozeemu omulimo nga tali bubi, era afudde n'abantu abali around him abakyusiza. Ba content creators bangi babadde balya ku Ichuli nga bakeera wuwe okuba nti bakola interviews. Nja kubuulira nti nga tetulimbye nga tetukwekereddwa, Jjajja Ichuli Isima All Access ye musajja abadde asinga okulabibwa ku kitimba, era ensonga lwaki ba content creators bangi, ba tiktokers, ba youtuber babadde bamweyunira okuba nti bakola naye videos ez'enjawulo, era bw'okebera ku YouTube ojja kwesanga nti mu ba blogger bonna Isima All Access platform z'abadde abeerako ojja kulaba nti zibadde zikola bulungi nnyo, era naffe Isima abadde musajja waffe nnyo, ng'era bwenze nkiddiŋŋana, abadde musajja waffe nnyo nga buli tumutwagira ne tumukubira akasimu ajja ne tubeera nti atukwataganira awamu, era okwongera okutega enjawulo. Isima All Access ng'ogyeko okuba nti abadde mu entertainment ng'akolagana n'abayimbi, abadde musajja akwatagana n'abantu ba politician ab'amaanyi mu ggwanga Uganda, era nga Isima yafuna ne ku mukisa okumiitinga president w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Isima All Access yasobola okuba nti amumiitingako, abadde kyaliwa General Muhoozi Kainerugaba, abadde kyaliwo nnyo, abadde kyaliwa chief judge w'eggwanga lino. Ebyonoonyo njogera ku bikonge ebiri mu ggwanga, abadde kyaliwa speaker w'eggwanga, era nga mu maka ga speaker abadde ayisibwanga wa Luganda. Era kino kitukubye wala nnyo, twenyamidde nnyo, embwa eziwunyiriza zonna zizo bazireese, negwe ky'olina omumanya kiri kimu, Ichuli Isima All Access omugenzi kati bamukubye amasasi ng'atuukidde ddala ku mulyango ogumuyingiza ewakaawe waasula. Bwe twogerera kati ndowooza bali mu kuggyayo omubiri, ndowooza kati bali mu kukola ekyokuggyayo omubiri gwa Isima All Access
Jjajja Ichuli gezeza tukyali waneeno Ekyanja era nga bannamawulire ab'enjawulo weebali nakutegeezeza nti almost media ya Uganda yonna eri wano olw'okuba nti Ismail Access Jjajja Ichuli abadde muntu w'abantu, abadde muntu akolagana n'abamawulire era nga njatuka okwebaza bano abannamawulire bonna abaze okuba nti tusiibula munnaffe nga bw'olaba bataddewo kapeti okuba nti basobola okuba nti abasobola okugira security ekyagaanya okuba nti tusembera eri okubalaga ki kyennyini ekigenda mu maaso. Batugambye tukome wano tuweereze nga tuli eno mu position zaffe ze tulimu, naye nga bw'olaba bambadde ebigandoola abasawo okumakinga sure anga bw'olaba ofiisa ategeeza nti abamawulire tudde emabega atubeere nti omugenzi bamugyawo bamutwale naye tebaagala tubeere nti tulikodinga ebifaananyi ebyo nga abamawulire ate tukkirizibwa okuba nti tulikodinga ebintu ebigenda mu maaso. Naye katusabe Mukama Katonda abeere nti awummuza muganda waffe, amuwummuza mirembe. Katusabire ddala Mukama Katonda abeere nti amuwummuza mirembe kuba byakoledde eggwanga tubirabyeko mu kabanga akatono kabadde agira. Nga bw'olaba abamawulire batugambye atubeere nti twefuga basobole okuba nti bafuna ekintu kye baagala okuba nti bafuna, naye nga bagenda kuba nti bafulumya omubiri gw'omugenzi babeere nti bagugjawo ngeri ey'enjawulo. Balina okugutwala babeere nti bagwekebejje baba bakole omuzungu kyayita post mortem. Ekifaananyi tetuyinza bba kifaananyi kirikiriya kuba batugambye tubeere nti tujjako amataala, tubeere nti tuwa omugenzi ekitiibwa n'eddembe lye ery'okuba nti atakubwa bifaananyi. Jjukira nti poliisi tekkiriza kuba nti omuntu akuwa ebifaananyi nga ali mu mbeera bw'etyo oba ng'afiiridde mu mbeera bw'etyo. Naye njasaba atusembereko mu maaso katono nnyo bwe tuba tusobola tubabe nga tufuna ku kifaananyi ekirikkiriya. Tusembereko mu maaso katono nnyo bampita Musoga Eclipse era nga ndi ready okuba nti tubatuusaako byonna ebigenda mu maaso waneeno Ekyanja. Nyongera okutegeeza nti ebintu driver abadde namukisa ennaku ze zirabika zibadde tezinnatuuka era driver avuddemu mulamu, talina wadde awamuluma. Ndowooza afunyeemu bufunyi kutya, afunyeemu ekyekango, naye nga driver avuddemu mulamu nga bw'owulira obulamu bwe twogerako nti mulamu, avuddemu nga mulamu teketeke. Naye nga ye musajja waffe Ismail Access Jjajja Ichuli musajja abadde musiizi wa langi era nga gwe gumu ku mulimu ogubadde gumubeezaawo. Abadde musiizi wa langi era abamuwadde ku mirimu bajulira nti musajja omulimu gw'abadde agukola n'omutima gumu, ate abadde awadde n'abantu, abadde awadde abavubuka ab'enjawulo emirimu mu kampani ye eno eya langi. Abadde yatandikawo kampani ya langi nga musajja akwata tenders ez'okuba nti asiiga langi. Eyo Ismail Access Jjajja Ichuli abadde asula wano Ekyanja. Mwe abatamanyi Ekyanja asangibwa wano tuli mu Wakiso, tuba tukyali mu Kampala Kyanja. Ekyanja Kiwaatule bonna bali close. Ekyanja ono alina history owa emundu oba ow'abantu abafa n'amasasi mungi nnyo. Tatandise na Ismail Access, twatandikira ddala ne Kaweesa ne tuva ku Kaweesa ne tukkirira abantu ab'enjawulo awo. Recently waliwo omusajja omukulu mu gavumenti era nga abadde ku ddaala ly'amaanyi mu magye, yakubibbwa amasasi era nga eyamukubye amasasi yabadde omukuumi we kennyini gwe babadde bakamuwa omwezi gumu gwokka. Yamukomeredde amasasi n'abeera nti amujja mu bulamu bw'ensi eno obuwooma okufaako obufi. Oyo naye n'agenda. Tewanayitadde ennaku bbiri mu kitundu kye kimu eky'Ekyanja ne Ismail Access serebu abadde blogger era nga ye president w'aba blogger, naye bw'atyo bw'agenze. Saawa yonna bagenda kuba bafulumya bakima omubiri gwa Ismail Access. Brad eno
kuba nti bakima omubiri gwa Ismail All Access Jjajja Ichuli bamukubye amasasi olunaku lwaleero lwennyini ssaawa zibadde mu 3:04 eza olwaleero. Nga bw'olaba ambulensi ya poliisi esobodde okuba nti etuuka mu kifo kino okugyawo omubiri gw'omwagalwa w'abangi Ismail All Access Jjajja Ichuli akubiddwa amasasi mu kiro ekizibiza olunaku olwaleero. Nga bw'olaba poliisi, ebitongole bya poliisi eby'enjawulo byesombodde mu kifo kino okulaba nti Ismail All Access ajjukirwa ng'omusajja omulungi abadde agasse ku music industry ne Uganda at large. So tusaba Mukama Katonda ayongere okuba nti amuwummuza mirembe. Mukama Katonda ayongere okuba nti amuwummuza mirembe era tujja kwebaza byakoze byonna. Omubiri babiri nti bateeka mu nnyumba, bamuteeke mu nnyumba, muteeka mu mmotoka oba mu ambulensi ya poliisi babeere nti basobola okuba nti bamwongerayo. Ndowooza tuva tugenda mu ddwaliro, babeere nti bamutwala mu ddwaliro, babeere nti beekebejja biki ebigenze maaso. Poliisi ebanze okuba nti ekola omulimu gwayo ogwa wano ogw'okupima, ogw'okumanya kyekituufu ekibadde wano eno. Ogwo gwo poliisi ebaze okuba nti egukola. Ekiriwo kati ndowooza kati kutwala omubiri ogw'omufu mu ddwaliro, babeere nti bongera okuba nti bagwekebejja, naye nga embeera eyo yeri wano ekyanja Jjajja Ichuli Ismail All Access bw'abadde asula. Jjukira nti nga nkutegeezeza abadde anaatera okutuuka wali eri ku apartment wabadde akasiba mu njogera y'ennaku zino, era nga mbadde musajja we nnyonnyo nga tutera okwogerako naye. So tusaba Mukama Katonda ayongere okuba nti amulamuza kisa ebyamusobako byonna. Mukama Katonda abeere nti amusonyiwa, tutambule mpola mpola. N'obulamu bw'ensi bangi boogedde bingi ku social media, byogeddwa bingi because abadde musajja w'abantu, abadde musajja ow'abantu ab'enjawulo, abadde ayogera n'abantu ab'enjawulo. So era tusuubira abantu ab'enjawulo okuba nti bakomentinga ku mbeera ye, naye nga kyekigenda mu maaso wano tubeeyanza abatugoberera amanya bampita Musoga Eclipse, era nga neewaddeyo okuba nti nkuweereza byonna ebifa ku musajja wange, obulamu bwe mbuweddeyo olunaku olwaleero. Poliisi egezaako okuba nti ewa orders ku kigenda mu maaso, eva nti ewa orders ku what is going on, kiki kye tuba tusuubira, naye nga atwebaza buli Munnayuganda asazeewo okuba nti agoberera ensonga eya mukulu munnaffe Jjajja Ichuli Ismail All Access, era nga omulimu ogugwe Mukama wano wagukomeza. Ebintu byasalawo okuba nti akola wano ndowooza abikomeza. Communication ezigenda mu maaso awo zijja kuba zitutegeezebwa kiki kyennyini ekyogerwa, era awo ava wano bagenda mu ddwaliro ki, era bava mu ddwaliro gye bagenda ki ekiddako, tuziikawa, tuziika ssaawa meka, byonna weekuumire wano. Tugenda kuba tukuwa update ku update, tugenda kuba tukutuusaako buli ekigenda mu maaso ku kufa kwa Ismail All Access Jjajja Ichuli, naye nga eyo ya ambulance ez'okuba nti ekima omubiri gwe bamaze dda okuguteeka baguggyemu eri emmotoka gy'olaba eyo drone gy'abadde avuga, era nga drone eno kyetugambibwa nti baagimuwa okuba nti atambuza emirimu gye. Musajja abadde musizi wa langi naye afudde masasi, abadde musizi wa langi, abadde blogger naye afudde masasi.